Okay. Kale necho ndakigattako kanjirika wano kyembadde kugattako naye sali amazina convincing ekyaffe tujja kigattako katusooke ku coronavirus. Coronavirus president yavaayo n'agamba nti nno bannayuganda baino yasooka n'asomesa speech ya president yali nnungi nnyo sijja giddamu wano leero nande njagadde njibakubire naye sijja giddamu abasinga mwagiwulira tewali nnyo kyenja kuddamu mwagiwulira tugyogeddeko buli kimu kyonna. So president azze yajja n'awabula n'asomesa ku coronavirus era ebintu binnyo ne biggalwa amasomero universities, that is from primary to universities, obutale obwamubuulo amabaala ebivulu buli kimu kyonna ng'era bwe mukimanyi bwe kiri mu Uganda kati era kati essayina abaana basinga obungi bagenda mu maaso n'okukola ki n'okuba nti no badde awaka waliwo abamu abazze waka jjo abalala bagenda leero abaddayo bwe batyo mpolampola. But before nga president tanaba kwogera speaker outbreak eno speaker wa parliament Rebecca Kadaga yavaayo n'alabika nti nno alaga nti waliwo alina eddagala eriwonya coronavirus nga president anawa speech speaker kyasooka otugamba yali oba ku Monday plenary yali ya Monday oba Tuesday what so speaker ebigambo byaliwo ebiti mu plenary session ya parliament. A professor who manufactured a treatment for coronavirus in the US was here last week and has granted the patent to Uganda, and within a fortnight the treatment will be made here. It will be available on the market here in Uganda. Within a fortnight, it's being made by a company called Day International, a young man from Busoga. Yes. So, not that we should be relaxed, but there is hope, and the treatment will start here in Uganda. You can imagine. But in the meantime, let us do the simple things of washing and not hugging. No hugging, no shaking hands. What the speaker teyakomooko n'atwala omusajja ono gwagamba nti omusoge yayiye eddagala erisobola okuwonya coronavirus ewa president kyali as fast as that. Uganda is very fast in everything. It's only this product in the world that kills the virus, including SARS. Under the economics, I think would be that because this coronavirus will be over, the epidemic will be over. Yes. But then there will be other viruses. Yes, other viruses. So that chemical will be able to kill the others. Including bacteria. Yes, because if you only make it for the corona, then what happens when the corona is gone? So, but if it can kill others. No, it can kill all viruses. Including bacteria. All viruses are based on the nature of the virus. So it will be there. Yes. Even after the corona. Yes. Indeed. So started to make. So abantu bano bagamba nti eddagala lino lijja kusobola n'okubeera olita virus ne bacteria okiwulira era ne bavaayo ne bagamba nti ffe kye tusaba kiri kimu kyokka mutuwa olukusa kati Uganda erindiridde wabeerawo omuntu yenna gwe omulabe nti alina coronavirus eddagala libweriri wano mbuligenda sookera wano kyetwebuuza kiri kimu ebweru bwebanga wano weeriri lwaki tebaligezesaako abayitale bafa lwaki batwalako eyitale bakola era kati wetwogerera essaawa eno kati yitale eyingidde emitwalo 6 abaakafuna obulwadde ate nga abaakafa bayingidde 5,000 kiri Uganda nga tuvuddeyo oluvannyuma president n'amala n'awa speech ku Lwokuna n'ayogerako eri eggwanga bw'amaliriza okwogera eri eggwanga ebigenda maaso ne bitandika okugenda mu maaso wabula minisita Acheng naye ate n'akakola mu mbeera nti waliwo abagwira abadde bazze mu ggwanga wano okitegeera nga baagala okuyita ku kisaawe n'abalumba bubi nnyo n'abagamba mmwe temujja tumanyira tugenda kunira abantu kufa eggwanga eryaffe ligenda kwekuuma tetugenda kwekuuma era mukambwe nnyo. Uganda will also take drastic measures to protect its citizens. We are not just going to open our borders and then what is happening in Italy happens here. Okay? Italy says so whatever. Shut up when I'm
babadde bamumanyira mwabaddemu ne bannamawulire n'abagamba mmwe musirisaga mwaga mmwe temutumanyira wekituuse bane tuli bakambwe ate by the way gavumenti ey'amagye president afulumiza order n'agamba nti kakati kirabika poliisi eri mu kusaaga kati tugenda kikozesa kati n'amagye era abantu babagambye omulaba amagye wonna we gali era naffe abamawo tugenda okufukira amagye teri nkuŋŋaana teri bino byakutula mu ludo teri biki mukole bukozi mirimu gyammwe nakukola bye mulina kukola so si kubeera wamu n'okwongera ku mbeera eyo ey'obunkenke eyingidde eggwanga kati bannayuganda tebatudde bakulaga ne mabaala bayingira eno ebbaala bagisanzemu abanywi. Towards the city. Will I be waiting for people to finish their Use the small gate. You have refused to shall handle it tomorrow. Put that seal. I cannot just handle it. Okay. I don't want to argue with you. Are we done? Your things, you take the seal, concentrate on the seal. We don't have time to waste. That's what I did. I say copper good number, serial number. You make sure tell him we don't pass 19 here. 0 simple. Yes. Isn't it? Once you break this seal, Just come for us. Bannayuganda bali mabaala banywa ge babaganye abantu balina emputu obaza mputu z'abaki mpulukutu za musota zigenda na miggo abo be kati bagenda bakuba emiggo bajja jiwulira nti be bakulira mu maka muzadde we yamugamba nga kino n'amuddamu bulala n'amugamba neesonyiwa maama wabula pasayiga avuddeyo n'agamba nti nabo ng'abasuuba nabo bali ku loosi kubanga ekkanisa it's a business amazina akyatula n'agamba ekkanisa it is a business sibalaba mumpulidde bulungi nnyo kankiddemu it is what a business kati mulimu abaana baffe abawala kubanga kyo tekyeberekeka ne kibaddewo tetusobola kigaana mulimu abaana baffe abawala nga yo mulimu gwakeera n'ateekamu kanaakaapi n'agenda baatisize mu bbaala kati ebbaala bagiggadde tiwamulabise kyemala kubanga lwaki nti kyaki bweba nti it is a business kubanga kiri biblical ne Katonda yennyini yagamba nti abantu abasumba mu nju yange mulina okubaamu emmere bakabona kati abantu ffenna abasumba embende gyayogerako mugitegedde tamala emirundi yavuddeyo n'alumba ab'ebivvulu abeefudde emugoba abeekaabya obuziga bwa ggoonya n'agamba mbasekeredde nimukwogera kwa pulezidenti mwabadde mukusasula woteri gundi ebifo balazigaddwa biki babasasudde no babadde balina gundi nti nga kiri otomatiki nti abantu bayingira bulijjo tebibasala tebatwepankirako Bobi Wine yabakolimidde bwamugana okuyimba tebaavaayo kati nabaka bakiwuliremu nebaza Katonda mukubira mu ngalo nabaka bakiwuliremu ndi musanyufu nnyo nabaka bakiwuliremu anaku 32 the weekend mwezi gumu weekend nyabo nako babadde bakola bayita basomesa nako babadde bakola nti babasasule beetaaga kuba kiboko bagende bebaka abo beetaaga mboko zokka nzenga mirundi ani lwaki bayita ab'ekitalo kati bali kunkalira zebabadde bakola tewali asasulwa tewali akola ki buli omwajja kuvaayo eri ayogere nange na booking gundi birala bagende mu ministry naye nze bw'obuuza nze ng'omuntu basaana kibooko bwebakuba emiggo ekyokubiri si lunaku nti babadde bayingiza nti ekirawo nti ebigundi mu mwezi gumu ze wiiki nnya bali kunkalira ate munnaabwe bamulwanirirako munnaabwe bamulwanirako nga bamuganye okuyemba nabo ali abasasudde
ebyo bwe kuba kiseera kyakwerumya kuba kwerumya gavumenti si yekiriisi katonda yakiriisi takomyawo n'alumba ne bannaddiini n'agamba bannaddiini nammwe mwandibadde mwebeereramu bannaddiini kubuliddwa akalinnya ennyonyi oba amera ebiwawaatiro n'agenda ayogera ne katonda atulaze nabo bakunsi tubafaanana ne paapa yennyini teyakubidde katonda simu naye amasabo tebannagaggala nze sisoma mu kyaki sigenda mu ndongo kati mubuuze muntu mukyamu siina kyenafiiriddwamu n'omwenge sikyanyu kalanira ebiragiro byonna tewaliwo ebyakutte wannuma naye njogeranga muntu nti buli pase bamubuuza akabbo tebakola investment ekanisa bwegwa singa ekanisa yegudde balikoze bati ate ekyokubiri baleme kutulimba pulezidenti ngaebyo tannabituukako bannaddiini yabayise ne bakkiziganya naye ate kati baagala kuma muliro mufe bantu buli omu ali ekunkalira Tamala mirundi yebaziza katonda okuba nti yayanukudde essaala ya Bobi Wine saala kyeyo Allah yanukudde essaala za Kyagulanyi ndowooza bwe banamala ennaku ezo nga tebakola banagamba gavumenti nti ne munnaffe mumute kubalulwe badde bakyenyumirizaamu ne bagenda ne babawa ssente ne babawaayo ssente kakati nabo ke bakituukeko Allah akibaleetedde eno wiiki ya bibala bya Allah nti olwaleero tumukunde ali mu kkomera nga baliyo ne kitatta nga bonna babavunaana omusango gwe bumu okubeera n'emmundu gye batalinaako lukusa naye ebyo bwe mutuula wansi nti tumukunde bwe baali batwala kitatta yalowoozaako nti naye alisangayo kitatta ebintu ebyo mubitegeera nti kakati Bobi Wine bana abayimbi abamu babadde bajja mu gavumenti kulya ssente kati nabo kibatuuseeko ekya Bobi Wine ekyobutayimba ebintu ebyo mubirowoozaako nze siri munnaddiini nnyo naye ate mwanange mbirowoozaako nnyo nti omusajja omu yawandika ku kabuli nti eggulo nabadde nga bwoli olwaleero ninga bwendi enkyonoobangani obwongo wafu birowooza Abitex omumanya Abitex yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'awandiika n'agamba when I exempted my 18 tenants from paying rent for 2 months bwe nasalawo okukkiriza abapangisa bange okubanga tebansasula burenti okumala emyezi 2 over coronavirus scare olw'ekirwadde ekigenda maaso over 150,000 people welcomed my humble gesture abantu abasukka mu mitwalo 15